Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Nze Nalongo Nalubale nga nsinziddwa ku lusozi Kiwamirembe ebuga Basese. Mbalamusaako bassebo ne bannyabo era nimbeebaza okuwagira omukutu awamu n'obuwangwa bwammwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale ku subscribinga, mwebale ku sharinga, mwebale ku likinga. Era mbakutira mwenna bambi bannaffe abakatwegattako. Mwebalire ddala. Waliwo mpisa subscribe bikoneko, waliwo ekidaawo nakyo kikoneko oleme kubanga oddamu okusubwa akatambi konna akaba kateereddwayo. Then mwenna nga muzze bambi waliwo ekyo ekigalo ekitunudde waggulu mukikoneko mulage nti musiima empeereza yaffe n'ebyo ebyenjawulo bye tunoonyerezaako era ne tubatuusaako. Twayogera ne tugamba nti amakulu g'omukutu guno kugezaako kutematema mu bigambo kunnyonnyola abantu buwangwa bwabwe basobole obutegeera from the grassroots nga seeyo waggulu gye biri gye bitategeerekekera wazira bitandika okubanga bitegeerekeka. So grateful nti omulimu guno gutambula bulungi and I get the feedback eri abo bonna abagamba nti omukutu guno guleeseewo enkyukakyuka mu bulamu bwabwe. Please, ekigalo ekyo ekitunudde waggulu mukikoneko nze nja kumanya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Olwaleero twagadde tulabe lwaki omuntu akola ebintu nga tebigwa. Omuntu n'akola ebintu nga tebigwa, n'akola ku kino n'akikomyawo, n'agenda n'adeetinga omuwala n'ayagala okumuwasa. At most bw'akyala n'amuteeka waka ekyo ne kikomaawo, n'atandika okuzimba ennyumba n'asitula omusingi ogwo n'agulekaawo. Ate nafuna ssente n'agulayo poloti. Kugamba nga buli kimu akikola atakimaliriza ate n'akola ekirala, atakimaliriza ate n'akola ekirala n'atakimaliriza. Ensonga ki ezisobola okubeera emabega w'ensonga eyo mu buwangwa? Buli omu aliko empewo era ezimu zibanja ate endala zo tezifaayo. Naye ng'ebiseera ebisinga obungi ffe ng'abantu tetuba na budde bukola ku nsonga za lubaale okuzimaliriza. Newankubadde nti tuba tuwagala era nga twewaddeyo n'ebiseera ebisinga obungi tetumaliriza. The problem comes in nga weebuuza kiki ekyo ekya lubaale ekitaggwa. It is us, ffe tetuwaayo budde kubanga oluusi n'ekiba kisigadde kisobola okuba nga kitono ddala naye still nga tetwagala kukikola. Kati eri agamba nti lubaale taggwa naye ddala lubaale aggwa. Kituufu lubaale aggwa n'oba nga akujja mu kiti eky'okukubanja n'akuteeka mu kiti naye mba nga mutambula mwenna muteesa era mukkaanya nga bw'oba olina ky'omugambye nti bakama bange njagala kino nga takkaluubiriza era ng'akikuwa nga tolina nnyo nakyomukoledde ng'osigaza kimu kyakwebaza bwebaza. Ekyo ekiti abantu bakikoleredde era ne bakituukamu. Obuzibu buvaawa? Omanyi ebiseera ebisinga era wabaawo obuzibu buva and kino ebiseera ebisinga era kisinziira ku ffe abantu. Omulidde omuntu agenda n'amanya nti aliko empewo natandika okwagala okumanya bw'azitereeza. Kati gwe w'ositukira n'ogamba nti njagala kutereeza mpewo zino, njagala kumanya kyakukola, kiba kitegeeza oli mwetegefu okukikola. Era nazo ne zitegeera nti kati wuuno atutegedde era agenda okutukolako. Kye mutamanyi nti empewo gye ziva ne gye zidda zeetaaga okuwa obudde. Sometimes tekiri ku ssente, oluusi kiba ku budde. Like you take a stop, count back, yimirira awo, just be still, muwa obudde. Omanye nti z'ennaku 9 ngenda ziwa lubaale. Guno omwezi nguwadde lubaale. I'm going to sit there and buli kyaŋŋamba nga kyenkola, kyaŋŋamba nga kyenkola. Sijja kuseguka, sijja kukola kirala
okujjako ye kyaba ngambye. Full stop. But this is one thing ffenna abantu kye tusanze nga is a challenge. Ennaku zino Lubaale waakwebakira. Ayinza okukubanja ekibbo bubbo naye ng'olina kukyerukira, okikolera emisoso, okikolera obwerende, ekibbo ekimu ekyo bwe kityo nga ye kyayagala. So bw'otuuka ewa Nnaalongo ng'akugamba naye omanyi Lubaale we ayagala ekibbo naye the most tricky part is ayagala nga gw'okyerukidde era akyagala nga kya miga 27 era akyagala ng'okirukidde ennaku 9 era nga buli lunaku olukako emiga 3 gyokka n'opoozinga. Kati ng'olyoka otandika naye zijje zindye. Kakati nze n'akawaabwe simanyi na bwe bakwata lukato, simanyi na kakeddo bwe kafaanana, ye bakozesa biki ebirala bino bwe biti. Ye kati ennaku 9 kati owe wange ngenda mugamba ntya, okimanyi nti Nnaalongo y'omwami tasuliraawo. Sikulimba newe mba kyadde n'engenda ewaffe era mu buli ngeri ayingiza nze namuvaako n'enkigumira. Kati ate ne lubanga lunaku lumu kati ate olwo 9 n'amusangawo sisaaye ng'amaka gataddemu omukazi omulala. Owulidde? So like every time ffe tuba tulina ebyokwewolereza and Nnaalongo will say nti munnaye nze Lubaalewo kyaŋŋambye okukolera, other than that siina kye nsobola kukolera. You either okkirize tukole Lubaalewo kyagambye oba onoonyeeyo omulala asobola okutetenkanyiza kubanga nze munnaye sigenda kutetenkanya. Kati awo ng'avaawo, kati bw'avaawo ng'agendewo omulala ng'omulala amugamba Lubaale tumunnyonnyola, ffe ky'ogenda okola ogenda kusooka onoonyezeeyo akasente. Kakati akasente ako bw'onooba okafunye okaleete wano, nze ngenda kufunira wano omukadde agenda okukulukira ekibbo omusasule, agenda kukuuma emisoso gyonna Lubaale gy'ayagala. Gwe ky'olina okukola kumuweereza wali ng'aluka. Okay? Ate kati kusinza nti ye tajja kulukira nnaku 9. Miga 27 ekyo kibbo akirukira ennaku 3. Wamma wakiri ennaku 3. So ng'okwata ssente nga baluka kibbo ng'okituusa ewaka ng'ebintu byongera kwesiba, ng'olyoka ogamba nze Lubaale simutegeera, ebintu bye tebigwa, yaŋŋamba nteekewo ekibbo nenteekawo ekibbo, kyokka mazima ebintu byongera kuba bibi. Ffe always tunoonya alternatives ezisinga ennyangu, forgetting nti ebintu ebirungi si bye bintu ebijjira ku silver plate. Tebijjira ku silver plate. Ebintu ebirungi tubiteekamu effort, tubiteekamu investment, tubiteekamu time, finance and everything. Lubaale ayagala oluka ekibbo kino kubanga at the end of the day ali ku ggwe. Gw'ojja kulaba ng'aluka ekibbo naye ng'ate oli ku nsonga zo oluka otereeza wataatereera, okola ekyo bajjajjaabo kye baakolanga. Naye right now olw'okuba mbu olinamu ku busente, you think nti you can buy anything. So oyagala osasula omuntu agenda okukulukira ekibbo ekyo. Kati bw'omala okiteekawo ng'ogenda ewaka, olusinga ebintu bisumulukukamuko ng'otandika okukola. Kati bw'otandika okukola nga Lubaale agamba olaba yaluse ekibbo, kiba kitegeeza kati atuusiza okukola ensonga zaffe. Kati ng'obubaka butandika okujja nga bakulaga nti ogenda kusituka n'ekibbo ekyo kyennyini, ogende mu lusozi egindi obeereyo ennaku 3, bw'oba ovaayo oggyeyo amayinja nga gaago ogaleete n'ekibbo ekyo ogateekemu ng'otuuse ewaka.
era bwe bamala nga bakulaga nti ojja genda mu mbuga bweti era bw'otuukayo ofumbeyo ekijjulo okole emikolo bwekiti ne bwekiti ne bwekiti. Kaakati ggwe olw'okuba wafuna ekibbo omuloodi, olwateekawo ekibbo promotion gye wali oyagala ku mulimu n'ogifuna, kaakati mu ngeri eyo gwe watuuka wamala. Ekivaamu bino byonna by'ofuna eby'obubaka otandika kubyenyumiririza byenyumiririza nakugenda ng'obibuulira buli omu. Nze ndoota ebinaabaawo era nze Lubaale ndoosa ambuulira buli kimu. Olaba yaŋŋamba n'okugamba ngende mu lusozi, kale sigendangayo naye awugo nja genda. Ekikulu ennaku zino mbeera bize, mukiraba kati mu ngeri eyo n'ogenda nga weetuumako unfinished work, nga buli kimu okikola n'okikomyawo, kimu okikola n'okikomyawo. That starts with your inside, nga Lubaale waali munda mu ggwe akubanja okubaako by'omaliriza, ate ggwe tomanyi nti it is going to portray from the outside. Kati Lubaale ng'amaze okulaga by'ayagala omukolere, time comes n'akuteekako envumbo, ssente zibadde zijja ne zirekeraawo, emirimu ne gikyankalana na buli kimu. Bw'oddamu okubaako ky'okola, toddayo eri gye baakuwa kibbo, ogenda walala. Nejjukira gye baakuwa ekibbo there was unfinished business. Lubaale yakulaga kiki ky'ozzaako after that, gwe byonna n'obisamba jja, kati olinze embeera etabuke, there you are, kati osituse ogenze wa mulala. Kati bw'ogendewo omulala ng'omugamu naye embeera mbi biki nga bakugamba nti ekibbo kyali kikyamu, ekyo kyali kikyamu. Kaakati ono gw'ogenzeeko ng'asooka akugamba nti yakukolera ekibbo, nti ye twafunawo omukadde nakitulukira ne tumuwa ssente, buli kimu ne kitambula bulungi. Kale go ng'amazima jjajja sijja kukisa, bwe nagendayo ne bampa ekibbo ekyo embeera yakyukamu, naye kati bitabuse nga jjajja asooka asiriikirira ng'abirowoozaamu. Kati agenda kulaba bambi ng'alina okukwatirwa ekisa, ng'akugamba kati omanyi ekibbo ekyo kijja kwetaaga okunaabako, kijja kwetaaga okunaabako. Kaakati bwe kimala okunaabako, Lubaale anaabeko, naawe oyambululweko kubanga ndaba wano waliwo omwannyoko akutambulirako takwagaliza. Nga naawe omugamba ekituufu jjajja gy'ali ye mwannyinaze, omanyi taata njagala nnyo, kati ettaka lyonna yalindekera, kati bampalana. Kaakati ng'omusawo akugamba ye kale, kaakati Lubaale omulabye ayagala kanzu, ojja mufunirayo ekkanzu. Kati ate nga mudda mu bya kanzu, okukakana biyingiddemu, okusala enkoko, kwata embuzi, biki. Naye nga jjukira gye wajja ekibbo tewamaliriza. Kati ozzeewo n'ow'ekkanzu, akwambaza ekkanzu awo, omusaliddeko n'embuzi awo, omukolo munene nnyo gaggadde, akutikkidde, akubuulidde nga gwe oba oli omukulu ennyo mu mpewo z'ewammwe. Kati eyo ng'ovaayo bodda, olw'okuba munaaye weewaddeyo n'okolako waakiri akabonero akalaga nti ofaayo eri Lubaale. Kale ne Lubaale musanyufu, awo nga bisumulukamu, ng'akuwa obubaka kusinziira ku kkubo lye wakutte. Kati bw'oba osinziddeeyo osobola okutereeza bw'oti ne bw'oti ne bw'oti, ng'obubaka addamu ng'abussa ng'akusengekera bulungi. Naye olw'okuba munaye bitereddemu, gwe ngero obivaako. Ate ng'olinda emmese lweriruma ekkanzu n'oyavuwala, ate olwo n'oddamu kwegamba all the time nga gw'obaako chapter empya gy'otandika, all the time obaako chapter empya gy'otandika. Ekintu ekyo tukikola, naye mu bulamu obwa bulijjo still kitu affectinga. Omuntu abeeraawo ng'akola ebintu nga tebiggwa. Olina n'ekibbo kye walekewo omusawo ng'akutumye ssente z'okukiwanga n'ogenda bw'oti tewadda mabega. Okiraba bw'atuuka eyo ne weerowooza ne weekola biki, n'obikubyakubyamu n'obigatta n'obyawula nga tebigatta, kati binoobivaako. So ofundikira naawe mu bulamu obwa bulijjo otandise nga tolina ky'okola
n'okimaliriza. Toyina kyokola n'okimaliriza. Bw'owaata emmere toyagala gisaanika. Oyagala mulala yaba agikusaanikira. Bw'ofumba toyagala kujjula. Bw'ojjula toyagala kulya. Oyagala mulala yaba akujjulira. Kweganga gutera kyeweekolera n'okola ki? N'okimaliriza. Kansube nti mukitegedde bulungi. Abantu babikola. N'agula plot, n'azimba ennyumba, n'etuuka ku wooplate, n'afuna ssente, n'agula emmotoka. Mmotoka n'atagimalayo, kaadi n'esigalayo ew'omutunzi. Aba akyaliko olwo. Nganda we najja n'amugamba ayagala amuyambeko amusike omukono amusasulire kapiki ke. Ate akoko n'akasasula. Naye ng'ayina ennyumba yagaana okuggwa, ayina ploti yagisasulako kitundu, ayina emmotoka, kaadi yasigala wa mutunzi. Kweganga talina kyakola n'akifundikira. Buli kimu kisigala hanging. Ebintu ng'ebyo bikolebwa naye mu mazima bya bulabe olw'ensonga nti gye biggweera singa lubaale aba ayagala kumegga ekigwo ayanguyirwa nnyo kubanga aba amaze okwetooloola. Ennyumba agizimba teyaggwa, kati oyavuwadde ogenda gikola otya? Genda kunoonya omuguzi tajja kulabika kubanga lubaale yagisiba. Omuyindi yekyaze logbook yagiina, emmotoka agisanze mu parking agitutte. Yayina logbook, yayina n'emmotoka. Kitegeeza yenna nnyini. Kwegamba nga buli kimu ogenda mu luteme lwa liiso nga toyina ky'olina. Ng'ebintu byonna babitwala eri babitwala. Awuti gwewateeka waka okukuumawo naye nga naye yezzaawo. Kwegamba nga osigala ng'oli awo ogenda weemulugunya nga weevuma ensi, nga weevuma ne lubaale, naye nga it's your own making. So mubirowoozeeko, mutuule musiriikirire, weebuuze. Mugenda ne mweyita abagezi. Wagenda ewa nnamukadde n'abako byakukolera n'otereera. Toyagala kuddayo kubanga toyagala musasula balance we ow'emitwalo 8 egyasigalayo ku mitwalo 2 gye yali akusalidde. Naye nga sofa ze waakafuna mpitirivu owulidde, ate n'ez'ogenda okufiirwa mpitirivu olw'okubanga oganya okusasula. Kati gwe n'obeeraawo nga buli wamu ogenda olyawo amabanja. Kati amabanja ne gakwetuumako nga bakubanja, naye nga gwe tosobola kukissaako kirowoozo nti ddala ogenda olya bw'otyo amabanja. Si mu bantu abalala, wazira nga weerimbise mu nsonga za kuba nti okola mpewo. Nga lubaale omuliramu amabanja. Kati ekivaamu nga naawe otandika okuba nga otambulira mu mabanja. And the next thing, Katonda takwagala. Yoba walyaki, wabaaki. Nga weebuuza ebintu ng'ebyo, so nga byonna obikoze otegeera bulungi era ng'olaba. So my dears, it's high time tandika okufangayo ku biki bye tukola. Kola ekintu kimalirize, wakati mu bulumi kimalirize, omanye nti ekyo kyo nkimaliriza. Lubaale tumuwa obudde tukole ensonga ze zitereere bulungi. Bw'atyo naye atuwa obudde naffe tukole ezaffe tubeere basanyufu. Akuume atakuumira mpeera weewaawo.